Financial year eno ekitundu kino ekyasigalira kigenda kukolebwa okutuuka ekyebanga. Nkyogera kubanga nkimanyi kiri ekitundu ky'okujjenina nja kulaba buuza kubanga ekisooka kikolebwa munisipaali y'e Nansana tekiri mu buyinza bwange, naye kino eno phase egenda kukolebwa ate mu financial year eddako tugenda kukola oluva ekyebando okuyita ekabulengwa okutuuka e Naluvule. Ebyo byensobodde okunoonyereza ku luguudo luno. Ekyajjenina nja kwogera ne mukyala Bakitte kubanga be bakivunaanyizibwako ate ka stretch katono. Ensonga eri ey'okubiri eya mukulu wange Matiya Walukagga nzibuzibu kubanga bajja kundaba nga avuga ebyobufuzi, naye ate nga nina n'obuvunaanyizibwa okulaba nti mufuna obwenkanya ku luyimba lw'ogamba nti luwo. Ekisooka nja kukusaba ondeetere obujulizi ng'akalulu kawedde obulaga nti ddala oluyimba lulwo. Kyenja okusooka okukola nja kugezaako okumunoonya nabo baaweddemu ekiwuggwe amaze okunyiga ebiwundu nti asobola okutuula nange nga bwe twatuula. Njagala njogere mazima, saagala kutuukira mu kkooti kuba nja kulabika bubi. Ekyokubiri, Walukagga naye nze mukulembezeewo, okubatabaganya kya buvunaanyizibwa era kya busajjakulu bw'anaaba akyasobola okutuula ne tubatabaganya oba ne mbafunira omuntu omulala abatabaganya either mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform naye oba ani oba Emmengo, kubanga ffenna tuli Baganda. Lwaki twerumaaluma, lwaki twekka? Sitegedde eddiini yo. Oli Mukatoliki? Oli mubani? Munnono. Agambye akkiririza munnono, ate ekirungi naye akkiririza munnono. Nja kusaba munoonyeyo omusumba wammwe munnono kubanga nze ndi Mukristaayo, manyi mmwe muli bannono, muli bampewo, musobola okutabagana. Abooluganda, emyaka 15 gye mbakulembedde tewali kajiiko kattaka lya muntu kentutte mu nsawo yange. Omuntu asobola okunvuma n'okundeekaanira n'okumpemula, naye waliwo ekigambo kimu kye bayita obwesigo. Nze nkumye obwesigo. Nwaniridde ebibanja byammwe n'embiwoza ku bwereere okuviira ddala wansi ewa Ssibo paka wano mu Kamukamu, nga tewali gwe nsabye nti mpa akajiiko k'ettaka nkuwolereza. Bw'oba oyagala okutegeera obuzito bw'ekintu kye mpaniridde okubawolereza nga sibaggyeko ssente, ne mbawa bye ntunda mu kibuga, buuza muganda waffe Walukagga yennyini akugulira, kubanga yagambye nti amaze omwezi gumu ng'agula balooya n'atunda eby'omu nnyumba n'ayisa akabbo, ndowooza ebyaddiridde okulaba n'endagaano gye baakoze ne gundi ono. Mbeera naye nze namuwolereza emyaka 17. Atamanyi agambye ennimba kubanga tobeera nko mu kkooti nga mutaasa kusamona, naye emyaka egyo teyatunda kya mu nnyumba, teyayisa ku kabbo mu muyambi. Maze emyaka 23 ng'akolereza abakazi abanaku bannamwandu ne bamulekwa ku bwereere nga sibaggyeko 10. Tewali yali atunze kya mu nnyumba, tewali yali ayisiza kabbo mu muyambi. Omuntu asobola okuleekaana naga ate tukwagala dembe lya mu butanjagala, naye ekyo kya Setaani. Naye munneetaaga, olunaku lujja kukyango nneetaaga. Nsaba Katonda abafuule.